Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kaakati nno June, Amerika ebiyingiddemu. Wenjogerera eggwanga lya Amerika libiyingiddemu ebigenda maaso mu ggwanga erya South Sudan. Era bayisizza ekiragiro mbunnambiro kikolebwe mu ggwanga lino erya South Sudan. Era gavumenti ya ggwanga lino erya South Sudan wenjogerera Salva Kiir kaweddemu gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Lwaki njogera wentyo? Kutegeeza nti oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Webale kwekuumira ku mayingo gano gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'etweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, kimanyi mubeerako ku UG Update TV temuvaako. Mwebale kubeerako naffe twewaayo okubaweereza. Bwenjogerera amawulire agava mu ggwanga erya Amerika si malungi eri ggwanga erya South Sudan, naddala gavumenti yaayo. Gavumenti eyisizza ekiragiro ng'eragira gavumenti y'eggwanga erya South Sudan okubanga bayimbula omusibe vice president gwe baasibye gye bufuddeko emabega. Amerika eyisizza ekiragiro ng'eragira gavumenti ya Salva Kiir asobole okuba ng'ayungulwa musajja mukulu vice president we gwe yasibidde ewaka. Jjukira nti nno ennaku eziyise emabega amawulire gaayita nga Riek Machar vice president w'eggwanga erya South Sudan akwatiddwa. Naye amawulire gafulumya olwaleero nga galaga nti nno tebaamusiba mu prison wabula yali detainingbwa just waka ali ku house arrest. Kati Amerika evuddeyo n'eyisa ekiragiro nti ateebwe mu nnambiro. Ono ali ku house arrest ateebwe mu nnambiro. Bagambye nti nno Abamerika ke kaseera gavumenti y'eggwanga erya South Sudan saako ne vice president ono Riek Machar bagende maaso n'okuba nga bateeka maaso mu nkola n'ebyo ebyali mu ndagaano gye baakola mu mwaka ogwa 2020. Amerika egamba muteeke mu nkola mu ndagaano ze mwakola mu mwaka ogwa 2020. Era n'abawoninga okuddamu okukwata Riek Machar vice president olw'ensonga nti nno kino kyandiyongerako ku kakyambatuko oba ne conflicts mu ggwanga lino erya South Sudan. Amerika kyegezezaako okutangira kwe kulaba nga olutalo olwaliwo mu biseera biri ebyayita olwafiiramu abantu emitwalo 40 kyenkana obulamu bw'abantu baalugenda nga bagezaako kutaakiriza conflicts obuteeyongerako ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno abantu badde batandise okwegugunga we bawulidde nti nno vice president Riek Machar yakwatiddwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati Amerika ebagamba nti nno mumuyingule mangu nga n'akataayi tekannasala musobole okuba nga muteeka wansi nga muteeka peeni nga muteeka omukono ku mpapula ku ebyo bye mwasayininga bye mwalagaana okukola mu mwaka ogwa 2020 agreements ze mwakola. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliza bibale kwekuumira ku mayingo gano. Habula ntegeeza nti gwe nnyongera okuddamu okukubiza atanatweyungako okkirye wansi waliwo ekigambo subscribe. Jjukira engeri yo kaleka gy'osobola okukola okugattako ku channel eno. Ettaffaali lyokka lyosobola okugatta ku channel eno osobola okulaba ng'ogikulaakulanya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako mwebale kwagala UG Update TV, mwebale ku sharinga, mwebale ku subscribinga, mwebale ku commentinga. Mbagala nnyo temuvaawo tugenda kuba nga tukomawo ne information endala nyingi nnyo. Yes, oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani,
nammwe abali mu Asia mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe batanasubscribinga mugende maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.